Nze njagala kubuulira nze bwe n'abantu ntuuse okufumbirwa nga byaddala omukazi ayagala kumpasa nkugamba ebigambo bino Alani nze sooza ngoye omukazi alina okuba nga alina washing machine abaana bose obasiisa n'obbambaza pampa najja ate naku zino Alani abakazi baayiga ekintu ky'essaali kinali sibasuubiramu abakazi baayiga hit and run kyali ku basajja ne kati abakazi baayiga hit and run Alani omanyi nti nasanze video ng'omwana oyo training emmundu shina nga traininga okukuba emmundu olimba njogera nga ntya Katonda ngali bino bye tushootinga ku bugundi nga traininga okukuba emmundu kyesaategedde yabadde emmundu ki kubanga Alani nze kyenzikiriza nti you can find a boy, you can find a man in a boy of 24 years and you can find a boy in a man of 45 years olaba Cindy yayimba akayimba n'agamba I want your man low njagala omusajja loko namala nagamba loko man tamenya azira nsonga ye yaida koba tinga nenze Alani kyenandibadde ngamba abantu obwenzi buno obulaba obwenzi buno bubi obwenzi bubi amazima gali nti okubuukabuuka kuno okulaba omanyi lwaki abawala abo batukani ba reactinga over omusajja ayenze kansooke nkyakale nkuba amabaala tudigide n'aliyeni tulagewa wonna tubikole bwe ngamba nti ngenda kuwasanga nse tolinze Alani kankubulya ekintu ekisinga okunyiiza abakyala omuntu bw'agamba nti ayenze esinga okunyiiza abakyala kyekiriwa bulwadde wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyooyoota ensusu tukola facial ne tukupepeta ka feesi ne kawawera ng'aka baby tusiba n'okkola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala tuli muyenga ku Tank Hill Road okulira na Italian Supermarket mu basement essimu tuli ku noti 72 682 953 teweerabira saluni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty. Kale tutuuse CRUZ exclusive gwe mukutukosinzidde okubanga ate otulabira ALLANCRUZ gemanya nyongero kwanizaako yonna gy'otulabira mu nsi zonna gy'otulabira happy new year ennaku z'omwezi lumu January 2024 ntuuse ne musajja wange chicken yaman chicken disanto savira mutawuni wa Zibondo mutawuni wani wa Zibondo bulungi Anodi anyirira Anodi namusangako ku climax emabega kawo nga tannafa bambi Katonda mumuze mirembe naye boy Alani Anodi anyirira yasiba enviri zine zigweno ngeza babitusi so omusajja bwatwanyirira ng'ate omulina nga gwe you expect such bibeerawo Alani kyovola babayimbi bana abayimbi bola babayimbi abama asalaba star bana abayimbi abamanyo balaba omanyi lwaki basobola okuwangala mu bufumbo bwabwe ne babubeeramu ebbanga lwansonga they let their man to be nagamba nti let me let my man be kamuleke abakyala baabwe nagamba nti kamuleke njagala otunuulire Zuwena katukompe yalingire ku Zuwena mukyala bebekulu alinya ku stage nga buli mukazi ayagala mukwatako buli mukazi naye singa Zuwena yali reacting obufumbo tebwandibaddewo osegera n'omulala Kyagulanyi abeera bwantu nga buli mukazi ayagala mukwatako naye singa Babi yali reacting singa obufumbo bwawe tebuliiwo osegera bw'oba ng'olina omusajja nga ali mu limelight asala baserebu asala baani you expect such bamwetega kubanga ensonga kwe yaviridde bagamba nti yakoze ki abadde nga abakazi bamukubira amasimu addala eti ewaka osegera era omwana yaŋŋambye muganda we naŋŋamba nti babadde baddamu okweyagala ne ex girlfriend abadde ku kyeyo n'ate nga Alani okimanyi nti nze kati si relevant nnyo siri w'amaanyi ne Alani omanyi nti nno nze essimu yange olunaku nfuna essimu eziwera 5 empya imagine just a miya chicken waabwe ate olwo Anodi ebyo olina okubigumira n'omanya nti nno kakati na datinga muntu ali mu limelight na datinga muntu serebu na datinga muntu ali mu kintu kineeno kyova olaba Cindy yayimba akayimba n'agamba I want your man low njagala omusajja loko namala nagamba loko man tamenya azira nsonga ye yaida koba lokomani nga tali mu bitaala tamenya ye yakiyimba
era ya dating abasa era musajja ndozo omulaba abasinga tebamumanyi nnyo fanga abavubuka oba abawala abawala abali nga mwena mu bavubuka oba fenna manyi omuntu gwe dating naye nze Alan kye nandibadde ngamba abantu obwenzi buno bulaba obwenzi buno bubi obwenzi bubi amazima gali nti okubuukabuuka kuno okulaba omanyi lwaki abawala abo batuka ne ba reactinga over omusajja ayenze Alan emyaka gya 24 23 gibera myaka gya true love ate Alan omukazi nga yakwagadde bannange Alan bwobanga omukazi takwagala ngako byaddala toyinza tegeera kintu kino omukazi nga yakwagadde atuuka n'ekiseera Alan nze nayinako omuwala eyanjagala ng'atuuka nga tayagala nasasula tuition yayagala muwanze ebyaddala ng'ayagala kukwata tuition amuwenze kubanga nakaabako ne mugamba nti ndi mulwadde n'agamba badde bampadde tuition can I give you a half ne mugamba what abantu gye bali can I give you a half of my tuition nenga bakatogenda kumuzaawo oti nangamba nja kuyiiya imagine such kind of love so abasobola okutuuka ku level ekutta kubanga bo abakazi bayine n'engombe egamba nti if I cannot have you no one will have you. If I cannot have you, no one will have you. Era bogena mu comment sections za videos zona zibakozese kushina ne Alon. Ne gundi oyo mwana. Ne Anodi. Bakuga abakazi bagamba nti Shina is the woman of all seasons. Bamuwagira. Kye yakoze. Bonna abasinga. Osanga mu batona abagamba Shina kye yakoze kikyamu. Osegera. Wabula njagala simanyi omwana we bamuzise. Nani? Omwana Shina. Shina sijja kulimanti nze nalabye ku video bebifaananyi kubanga buli muntu agamba Shina si muziike kye tutamanyi wabanga si muziike aliwa yawadde ne Alan ekintu bwe kibanga kibadde ku trend tugeze kati Alan igwe nange tufunye ekizibu gwe o trending ennyo naye nange yatuseeko ekizibu tewajja kubulayo muntu ku funeral akwata ka video kubanga bakimanyi kaliko amasanyalaze kajja tambula just kuteeka wali kigambo nga wona alaba nti no Land Star Hotel just kuteekawo kigambo n'agamba nti Shina zibaliyo ezo views emitwalo nga 2 ate nga ndi pretty sure batikitoka babaddeyo bwabanga yaziikiddwa so bwabanga teyaziikiddwa abeera aliwa ate bwabanga Anodi yatiddwa Shina sikiriza nti Shina yabadde asobola okwetta nze Alan ndowooza yange ng'omuntu Alan kintu kwatunga kiso wano ekintu ekyo nze sikikkiriza nti yasse bw'ogamba tino yanywedde obutwa yakuta obutwa n'abutabula mu mazzi n'abunywa Alan ekyo kitegeerekekwa oba n'ogamba nti yeetuze ne Alan kukwata nsinga eno gy'olaba n'ogiyisaamu akambe Alan ekyo kintu boyi kiba kirala mu muganda wange Alan tuwasa bano Katonda atusaasire muganda wange Anodi wumula mirembe Shina wumula mirembe Katonda atusaasire busaasizi mwana sigenda kulimba abantu baatidde Alan kati abasajja bakomayo wakasaaweemu olimba sikulimba abasajja bakomayo wakasaaweemu era nze n'abasajja bange mikwano gyange akugamba chicken nkubuulire nzirayo wakasaaweemu abakazi bataamye Shina abasajja kati batya bali mukutya osegera naye ekikola bambi tukivumirira ate nga n'ekikola ky'obwenzi nakyo tukivumirira bwe kibanga kituufu nakyo tukivumirira naye bambi Brian Baba kyali mu kuyitamu kiralamu nnyo Brian namulaba yagaana okukaaba nemanya Brian agenda tuukako ekizibu era yalwala ne bamuwa ekitanda lwakugaana kukaaba bw'obanga owulira nga you're not fine kaaba Chovola Wizo bwe yali ne kalo kasiita yamugamba bambi ndekankaabe nga kala amugamba don't cry namugamba ndekankaabe kubanga when you cry you relieve the pain Wizo yaliko mu bbaala awo oba yali bbaala akinze ka video nakasanga ku TikTok nga Wizo atugamba nti kalo kasiita yajjanga ewa Wizo nga amugamba Wizo njagala kuba serebu naye nga kiganye Wizo namugamba tofaayo era nga amugamba kadota kange kaneno nga kaagala kuba kaakabi nenga kikyagaye nenga kagamba tofaayo kati nga bambi Wizo akaaba because tears of joy kalo kasiita kati yakikuba osegera namugamba ndekankaabe kalo nga mugamba nedda tokaaba nalekankaabe so Brian yagana okukaaba nengamba Brian ono omutima gwe bwabatakaabye nga agenda funa obuzibu era enkeera n'agenda ku kitanda mu story ya Anodi ng'omuvubuka omuto you're famous in your own way kafemu kakatono ate nga abavubuka abasinga
fena obulamu bwe tulimu natunulidde one of the things ebyasinze okunshokinga n'okunnuma ku Arnold oyo nabadde nkebera ku TikTok nenteekamu Arnold Baba nagenze otuka ku profile ye nga Arnold yabadde alinze follow back yange laire bambi nengamba waawo omuvubuka n'omuto abadde awo oliawo asima byenkola nagenze otuka ku TikTok ye nga abadde unfollowinga bambi nga alinze follow back yange Arnold akibi nnyo nti bambi saaji muwadde nga mulamu naye nakirese bulesaawo naye kyanumye bambi neŋŋamba wow I've lost a fan ng'omuntu naye ng'abavubuka waize lesson ki Alan naize ebintu bingi Alan nze kankubuulire kansooke nsanyuke kansooke nkole byonna bye ngenda okukola mu buvubuka bwange Alan bwe naagamba nti ngenda kuwasa Alan ngenda kuba nteredde kikenya ogenda kuba oteredde njogera nga ntya Katonda nze Alan sigenda kufa saagala kunzita bwe naagamba nti kati ngenda kuwasa nengamba nti nfunye omuntu ow'okuwasa y'ono kansooke nkyakale nkuba amabaala tudigide n'aliyeni tulagewa wonna tubikole bwe ngamba nti ngenda kuwasa nga nsetolinze Alan kankubuli ekintu ekisinga okunyiiza abakyala omuntu bw'agamba nti ayenze esinga okunyiiza abakyala kyekiriwa bulwadde babeera tebakututte nti n'oyenza abakututte wenna nedda kyababeera basinga okutya bwe bulwadde n'omusajja kyasinga okutya ku mukyala ayenda bubeera bulwadde agamba kakati ogenda genda oyende guzeeri ate oleeta obulwadde eno ekirala bisiraani Alan senti buli muntu gwe weebakako abeera mulamu oba nti bantu balina ebipali byabwe Alan abantu babeeyambuliramu okimanyi nti Alan obeera n'omukyala n'ova naye mu nsonga z'omukwano n'omala wiiki nga tofuna wadde 10 why bisiraani Alan abantu balina ebipali abagagga oboolaba bakola ebintu bingi okulaba nga basurvivinga mu industry y'obugagga so bw'atuuka ebintu bye bimugamba funa omukazi omweyambuliriremu bakweyambuliramu kati naawe ng'ojja otomera osegera otomera bw'omala okutomera ate omusajja wange ow'omumaka aze n'ayenda kugwe yatomera alese ekisiraani mu famire tetufuna ssente so obwenzi si bulungi Alani bw'oba olina omuntu woseto bw'oba nga okyayagala kudigida digida otuuke ku tayimu eringa yo settled Alan omusajja atayenda aweesa ekitiibwa omukazi atayenda aweesa ekitiibwa tomanyi kyekitegeeza kujja kugamba Alan oyo mukyala wange n'akusekerera n'atunula ebbali kumbe akimanyi nti ono nono gwayita mukyala we abaana nga bamuyita ayita muso Alan nze nafunye ekyokuyiga Alan ngenda kukyakala paka bwe ngamba nti era nze neewadde n'emyaka kwe ngenda okuwasiza asatu hata asatu wabulayo emeka ku Valentine eno birthday yange ngenda bampeza emyaka 24 eno ndabika nga akaana akatono kuba nakula bubi mwana sirya bulungi mmere jukira sirya nnyama sinywa matakati yogati ebye tebinkolako era abagagga bange basalima salima wekata nkutumiddeko mami RKR Ghost Empire mukama bawo omukisa bagala nnyo okungulira biyogati kigenda kuteeka mu kiyogati nemuka nedda mpozi ng'oteekako n'engula Minute Maid salima nange mutumiddeko salima oyo wekata so n'olwekyo ngenda weza emyaka 24 ku Valentine sijja kulimba nti nina engeri gye kiri nti nkyachakala kati obeerawo otyango omuvubuka omuto no sigamba nti no sirina sigamba nti sirina nti no tali tebali sirina gwe ngamba nti no woono kati gwe simanyi waliwo omuntu wogamba nti nina girlfriend wuuno this one nga weva macho odigida gyodigide ebbali naye nga you have this one nze sirina gwe ngamba nti this one naye webali there are very many banjiko tolowooza nti kyabulabe eri obulamu bwo lwansonga sinafuna ali serious Alan abaana b'e Kampala bayaayi nze njagala nange okugamba nti nina omuntu wange wuuno ne Alan abantu bayaayi Alan omuntu akulaba wanene ku interview nga betuli wano nagamba akaana ako njagala nkacekinge ndabe nga koogera nnyo njagala ndabe kiki ekikoogeze nnyo yingini eriwa tulabe tabo eriwa najja ate naku zino Alan abakazi bayiga ekintu ky'essaali kinali sibasuubiramu abakazi bayiga hit and run kyali kubasajja ne kati abakazi bayiga hit and run ajja ne mumala byonna ne mubikola nakulaga nti sebo ye yadduse nogamba omwana nakoza atya nokuba essimu ng'akulaga takyayagala nga yakumaze hit and run basajja be babikolanga kati n'abakazi babikola nze nina n'abakazi abagamba chicken nkubuulire nyamba bw'oba osobola okumpa connection ya Julio jukira bakimanyi nti ndi eyo side bw'oba osobola okumpa connection ya Julio
mpa Julio bono babitusi boso okumpa connection ya Julio mpa Julio njagala muliemu nziruke nemuka tuyagala love nagamba otasobola settlinga kuba kati abamulaba bangi just njagala muliemu nziruke nogamba oli serious na gotomwagala na just chikana tebe mtu nene byaguddewo ndoza abawola bogambye boli na tochaba kubira muganda wange Alan kubuli nze mbera wenenga obambi veeko nenga tebiviikako ebiki ogamba tino kanve ku bakazi mbere obwange nga nkola sente zange banajjanga nziwezezza kubanga Alan kankubulye sebo inatidde omwana yakutemu na musalasa na kambe Alan natidde nengamba Anodi akikoze Anodi bamusse nengamba shina akikoze Alan natidde we nabadde nesoka nentula bwenti nengamba ya Allah kino ekintu imagine kituse kunze nze mama wange wa mutima munafu va ku Brian baba nti yali strong musajja mama wange wa mutima munafu asobola okufa kati kendeza abawala nze wakati nkyali nakuba kati ndi mwaka mupya Alan oza sina zero balance Alan nandibanga nina zero balance kati abawala Alan abawala mpa ku magezi mbaveeko mbegobeko tusigale nga tukola byeffe kubanga Alan bannange bagenda kutta banaye kino ate nawe yagannyo okwepicha Alan kati kampisewo no message yange abawala bonna abali eyo abawala bonna abali eyo ng'oli eyo ng'omanyi nti oli mukyala wange kuba sitali ombanji so list mpanvu bomanyi ng'oli ku list nga nawe weemanyi nti oli ku list bambi munyambe temunzita munsaasire busaasi nze first born ewaffe nze first born ewaffe bwonzita oba okoze bubi maama wange so ekyo n'ekirala ate gwe agenda nga no batwalira obulwadde nedda tokoze bubi bazadde ba Alan abakazi kati mbavuddeko bw'omanyi oli ngo badde ku list tokyaliko ngisangudde nina zero balance munsonyiwe si mu bubi wabula tutudde n'akakiiko tuli ku zero balance bannange Alan bassa omwana kati nze ndowooza kati bali ewe bakoze obukuukulu bakoze kakuupu bagamba tukatte mumve ate omwana katate tiyabadde bwomu waba balaba nna abakyongeramu omuliro ne bagamba yeah you can do it Shina we trust you but ate omuwala kasita omupika n'omugamba you can do it agamba yeah I can do it so Alan mwana I'm really so nze muli mutima mpulya tekinnanvaamu bassa omwana Brian baba katonda amugumye nze Brian boy Alan okuvirwako omwana omukulu kino ekintu oba toli muzadde tosobola kitegera Alan ffe tuli baana bato tuyinza okukola nga tuyinza oba tukoze bena bye tukoze naye ekintu ekiyitibwa omuzadde naye ffemu ogimanyi ekintu ekiyitibwa omuzadde Alan tewali kintu kisinga kuluma muzadde yenna nga mwana we mufaako ye naamuleka ku nsi omuzadde ye agamba list nze kanfe omwana wange asigalewo ye kyaba ayagala osegera kati Brian okuvirwako soja General omulwanyi frontline commander nga Anodi nga mukulu bwati akuza akuliridde atandise kati nga baba agenda atandika okulaba ku byengera byewe biva mu ntuuyo ze nafa kiba kimulekawa baba katonda akugumye mwana waviriddwako omulwanyi ffe twongera bwongezi kuteeka mu ssaala zaffe ne baleka n'omwana wabula kyetutu nawulidde baba anoonya omwana oyo alabika tamanyi mwana gyali nga nogo ge mazima ne baba nga tamanyi mwana gyali ndowooza alabika omwana ali mu famire ya mukyala balabika oba nga ali mu home tetuyinza kusala kigambo kye tutamanyi naye ng'omwana kubanga nawulidde nga baba agamba ye omuzukulu we amwetaaga yagambye omuzukulu amwetaaga bambi bwobanga olina omuzukulu bambi mumuwe baba kubanga baba ye kwayinza okugumira n'agamba nti kakati Anodi agenze ono ye Anodi wange kandabire kuno Anodi Alan kikwasa ennaku simanya abadde alina akaana kamu kokka tola photoshoot Bogonde baby shower nga ali lubuto Shina nga ali lubuto kyokka bambye kyewunyisa omuwala abadde mulungi nnyo n'omuvubuka nga mulungi nnyo nga naye baali movinze on buli omu osanga yandifunye potential naye kali kogambye emyaka egyo laavu eba nyingi ate kankubuli Alan nze siwagira kapo ng'omusajja mulungi n'omukazi mulungi ekyo sikiwagira emirundi gyonna muba mugenda kubeera mu rangos kuyomba
kulwanagana bw'obanga oli eyo nga oli mukazi mulungi nga ne bbawo musajja mulungi mukwano muli bubi ndooza nawe okimanyi maka eyo gy'oli okimanyi nti temutudde nawe nkimanyi okimanyi oli mukazi mulungi bbawo musajja mulungi nkimanyi totudde bbawo bamwetega bamukwana ate kankubuli Alan abakazi ab'omu maka abali eyo gwe maama ali mu maka gwandaba munnanga abakazi tebakkiriza nti babba baabwe baba bakwana yabalooza nti baawe yakwanye abasajja bakwana chicken kankubuli Alan bakwanira ddala abasajja abalungi wane Kampala omukazi n'akwekwanirira ddala nanga alina lwedo okuteekamu ssente so kati bambi omusajja bw'agamba nti chicken naye bali bakwanyeko nebyadda Alan nze ndi mwasamu nnyo kiba kizibu nnyo okunkwana kubanga oyinza okuŋŋamba kino ne nkukyusa timing tebakwana ffe Alan bakwana basajja bali abalina ebifuba ate nga balinamu ne kasente Alan tebakwana mwavu omukazi okujja n'agamba nti akukwanye abeera amakinze sure nti either olabika bulungi nnyo nga bw'olaba babitusi babebe kulwabwe batyo either oli mulungi nnyo nga Ivo official Ivo yani Ivo official dancer sajja kirabika bulungi sajja kya ddala kati njagala Ivo gw'oli musajja we njagala Ivo bw'abanga ndaba njagala Ivo sebo tukwatire essimu yo eya WhatsApp ojiwe Alan ojiwe password ojja tuuka munda makes seems to be funny basajja banyirivu bamiki ba Ivo ba B2C ba bebekulu bano bagundi Bruno K aviator Julieta mufumbo tebasobola tebasobola mufumbo Aramuni parankwi Sheila gwe kankubulire bana abakazi tebaliko muntu mufumbo oba se mufumbo bwe kibabera bagala bakusuuza amaka ate kankubulire bakusuuza amaka munanga ate kikwase na kuba tebagenda kumaintaininga babera bakwagala oli wali mbufumbo bwovaayo nga bakudampinga era nawo omukazi ali n'omusajja bamudampinga dumping yafuuse ya buli omu teriiko mukazi na musajja jukire naku zina abakazi bafuuse bagagga balina ssente bamami arawo basalima ssente kati bazirina bya ddala abakazi tebakyegayirira mukwano nnyo ng'edda Alani abakazi batandise okukola ssente kale ssente zino bazikola batandise strategy y'okubanga be bawasa afuna akavubu kake nga ka chicken kaberewo abula Alani nze njagala kubuulira nze bwe n'abantu oso okufumbirwa nga byaddala omukazi ayagala kumpasa nkugamba ebigambo bino Alani nze sooza ngoye omukazi alina okubanga alina washing machine atakusirisa abaana bonso obasisa no bamba za pampa n'ekintu ky'okwoza engoye Alani abakazi abo bamba ebintu nnyo mbyoleza ddala ebintu mbyoza engoye nzoza engoye sizoza mu washing machine abaana mabaza pampa n'okubatwala ku ssomero ekyo nkisobolera ddala then kyekya kyensobola okukola masaji mukola ebigeregere n'embinyiganyigamuko n'okuleeta ka breakfast in bed nga nfukamidde ne mugamba mami kachayi kakano munange wanyweddeko okufumba nkumanyi jjajjange yansomeza okufumba ala ndi marriage material lakumanti abantu tebanteekako nnyo sira abantu tebanteekako nnyo bwongo naye nga ndi marriage material wedde emirimu ate ekirala nina empisa nze nina empisa nsobola okurespecting omukyala okujjako Allan saagala mukazi ankuba saagala mukazi yankuba obufumbo obeera buganye nze wonkonerako nze nsobola okuguma kuba obufumbo bwange mba mbwagala naye sisobola onkuba ogusooka n'ogwokubiri ogwokusatu mba ntambulamu mansi bamusibe byange nekuviira Allan mulimu abakazi sobo ng'akwata omuggo n'aguteeka emabega w'oluggi okolamu ensobi katono nakuba ate Allan nze tewali kintu kisinga kunnuma nga kunnyendako osega wampasa ate n'osigala n'ondaga ng'owanka oyagala kuwasa abalala aliso obwenzi bukolere eri abula tobuleeta mu maka ki tobuleeta mu maka gange so nze mankivumirira sijja kulimba sali kikene yogedde ebyamagezi byonna n'omwana onzira ng'obizinze mu ttu n'obisuula mu kasasiro Allan obufumbo si bwangu era nze nkubiriza abasajja bonna abali eyo ng'oyagala kufumbirwa abakazi bano beetaaga keya kati ngenda kukola bwe nti nina mukwano gwange bamuyita Aunt Hope Birungi abeera Canada ngenda mugamba afuneyo omukyala akuwasa akutwale Canada ate bwebanga wakumpasa genda Canada awo ne bwankuba oyo ne bwankuba sirina buzibu muganda wange embooko ye Canada teruma kyekimu neye Uganda nedda
eriye lume erimu visa erimu ne passport oyo asobola okunkuba emirundi gyonna ate nga ne dishes nzoza kubanga batugamba abantu abali tumideko musajja wange John Makasegawa oyo mwagala nya ampa ku sente. Okay. Tunataka kupanga tumaliza program ya Fiona ko lwalero ne chicken yeah, man. The handsome man ekyo kinyiiza abantu abantu tebagala olaba abasajja be Kampala wano balaba kibanyiiza okulaba nti ngambye omuntu nti ali handsome era nze bwe njogera ne ngamba nti babitu sibanyirira bekulwanyirira bajulyo banyirira agamba nti no oli musiyazi no osegera nenga tuwalo difference wakati wo kunyirira n'obulungi osobola kuba ng'onyirira nenga toli mulungi ngani kati nze ndi handsome ekyo nkimanyi wabula sinyirira byanjawulo osegera mbulamu okulya abana emutuwa ku byokulya tubulamu okulya nabira tatawo tata wange muzeyi wange nambe mwagala nnyo mwagala nnyo ne mami wogendo omulabe ku lusooka ngalo mami wange oyo golaba mami wange atobye nange nze ala ninja kujja lumu ku story ya mama oyo nga full edition nga ya mama nkulage janzije from step 1 paka wentu so kumaliriza okusoma abantu basimye ne bangamba kikeri mulungi kuchana awo muleke ya sikulimba Alan kankube nja kuwa story ya mama ojja kutya Alan abakazi je bali abagala abaana Alan nze siri mwangu wa kumaintaininga kubanga nine eddalu mbadde nine eddalu emabega kaawula kwanti kati wano nakula ensingi labye Alan enenso giraba eringa akaraka k'eggaali nti ekunyize ensanyize Alan nentuuka ekiseera abantu tebakiriza nti nze nsobola okwebaka nga siridde kyali kisoboka emabega kawo naye kati tekyasoboka Alan okuva lwe nakufuna saasobola kusula njala abagagga banteekako nnyo ne Alan osobola okwebaka nga tolidde naye nga emikutu gyonna mukadde we yagikuteerawo n'ogikola kino ogibuuka. Okay, nzikiriza mu kaseera kano tuwummulemu katono nnyo bwe tukomawo n'emboozi ya Alien Skin kyekyabadde mu Nkwacho Festival tovaawo. Wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyooyoota ensusu tukola facial ne tukupepeta ka feesi ne kawewera ng'aka baby tusiba n'okkola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiiyo mulala tuli muyenga ku Tank Hill Road okuliraana Italian Supermarket mu basement essimu tuli ku noti 7266 682 953 teweerabira saluuni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty. Tereze kwa mtani wa Zibondo kumanga okay, happy new year. Twebaza Katonda tuyisiza mwaka guno nga tetulina buzibu bwonna. Chicken kyusa empisa nakyusa Alan nakyusa abo abantu abali ku TikTok bajja kugamba YouTube yonna nakyusa ndi mwana wagonjebwa nnyo nze osana okunninyako n'otambula n'ogenda onkuba oliye ettama luno n'enkukyusiza n'onkuba n'ettama eddala bambi ndi mwana wa mpisa nnyo so twebaza Katonda yebale tuyisa mwaka guno eno happy new year buli muntu gy'oli at least twebaza Katonda nti tetufudde abasinga bambi bafudde abalala bettinganye abalala beeroze so fe tukyali balamu bitubaliza Katonda leero nnaku z'omwezi lumu January 2024 Alan bire nabikola omwaka omukadde sigenda bikola guno omwaka era Mungu abintaase okay ebintu byesagenda kukola mwaka guno ekisooka kye ky'okwesiba ku bantu atanjagala sikwagala anjagala nkwagala sigenda kwesiba ku bantu Alan abantu bazibu gwe omwesibako eno mu kayini box omubeerako omusiibako oluvaawo nga gamba onono gwe mulaba munaku muzibu ankuba oluseke annemeddeko so sigenda kwesiba ku bantu Alan anjagala mwagala atanjagala tugenda kukola ki tujja ba tugendera waawo so biki byotagenda kukola ebyokoze omwaka gode ebikutuuseko byogamba anti bintaase omwaka byesitagenda kukola bintu bingi Alan omwaka guno guwedde ndipyenya abantu tulipyenya abantu tulipyenya abantu noyogera ne ku muntu gwotamanyi noyogera byotayinaako mutwe na magulu ngani gwoyogerako bingi nina by the way Alan njagala soko okuyisaawo baka bwange buneeno nga bugenda eri abanyankole ba westerners mwenna bobanga oli munyankole abanyankole Alan banyigira mukko olabiko badde tokimanyi bobanga oli munyankole ng'oli eyo ng'oli westerner no tubate tuogera ku banyankole bokka mulimu Kiruhura waliyo Masindi Hoyima Road eyo nasi western eyo so njagala okutwala okwetonda kwange eri aba western Alan nino manyiko kyava aba western okunyiga nakola video nga njogera ku Rage
nayogera ku rage nina ebigambo bye nakozesa ebitaali birungi nga tebiwomya nakabululu abawestana ne munyiiga mu muli baganda baffe ffe wano mu Buganda tupromotinga tribalism era ekyo tukivumirira emirundi gyonna so abawestana bambi banyiiga naye abanyankole be basinga okunyiiga kubanga bwe nali njogera nali specific ku banyankole so nsaba mu nsonyiwe bambi tekigenda kuddamu kubaawo era mbasuubiza guno omwaka leka tuleke byonna ebikadde bibeere mu mwaka oguwedde ffe guno omupya tubeere fresh tubikwase bukwa ku malusu na dokoli eya gwe bansibiramu guno mwaka oguwedde Allan mwe bansibira era nebaza Katonda nti kati ebyo byonna tubirese mu mwaka omukadde kasasiro yenna tumulese mu mwaka omukadde that's why tino tuweeyozaako Allan nze naaba ku ddagala nze gwolaba naaba ku ddagala naabira ddala ebbombo nenziramu ne naaba ku kyogo nze nno Allan okutakuba kuloga just nze nziramu ne naaba ku ddagala jajjanga mpa ku ddagala ne naaba ko nani yakwambaza naye yambaza Allan 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 nze sinatuuka ku level sinatuuka ku level yambaza kana katubaka mpa buyi Allan bakaita batya kachaini mukazi yakampa kana kakabeimu asika bei na bwalaisa obuntu buno naye ngo mukazi yakampa yagenda Dubai seso akwambala original Allan nze ndi wa fake nnyo kana kantu omukazi yakampa nesisi mujjukira nalinnya ate gonde eno bagita batya simanyi naye nga oba babomba omwezi Allan bwe ngenda kudduuka ekintu ne kinyumira kyengula wagwa kyeguli wachukwa nagula kuguzira eno wachukula chameka eno ya 7,000 7,000 7,000 bakaseera muko kofira ko etaga kofira omaze n'okyogera Allan nze gyempitireeyo waliwo akasawo kange leero sizinako akakasawo buli abantu we bansanga bangamba kikeno ina akasawo kamu nadda temuli ddagala akasawo ko bambi nkaagala nnyo nekyengenda okukola ngenda funayo akasawo akokubiri baleke size nako mwana ngera bagenda kuŋŋamba olabala mu comment omwana alina akasawo kamu omwana alina akasawo kamu kati n'enkofiira bagenda tandika kyusa ku topi bwe tunaakoma wano ngenda komawo nga nkyusiza ku nkofiira omuntu gwabaaki kati kankubuli Allan nze sibadde muwambazi wa nkofiira ebbanga lyonna emabega obadde ng'ondaba naye enkofiira sirina buzibu lwakuba enviiri sinsaniri ensonga lwaki nyambala enkofiira emabega kawo nasiba enviiri kati bwe nasiba enviiri nga bwolaba enviiri za bebekulu enviiri nenzikwata paafu waneeno kati bwe nazikwata paafu nengenda mu saaluuni omanyiza ensalira wa Beni Baba awe Makindi kati bwe nazikwata paafu kati naasala eno bw'ati kati bwe yasalayo bw'ati nentuuka esanga enviiri zintamye nga bwe neebaka kano kapaafu sobola kebasa bwenti kabeera kantawanya nkakyusa nkaza eno sobola kwebaka nga situuka ng'enviiri sawa bina mbeera bwenti buli sera nga mbeera bwenti nkoonerera omutwe nga nzitakula nali sizisibangako nga nze ndowooza bw'ozisiba munayo oba olina eswaga nga binsiiwa nengenda nembijjayo so kati bwe nabijjaayo engeri gye kiri nti baali baasala eno ne bazongerayo nga bwe nsanirira enviiri kaba kakoofiira mwaye akakoofiira k'abasiraamu nga kaba kakoofiira bwe kati so nebanga mateekeko enkofiira zibeere nga zikola ki nga zikula so njagala zikula eno neeno then nja kuddamu ngijjeko happy new year to Allan twebaza Katonda fe fireworks twamukubye mwamukubiddewa fireworks twamukubidde wa Nkulukuku Nkwakyo festival fireworks twamukubidde mu Nkwakyo festival nabaddeyo sinti nabaddeyo wabula nabaddeko ku ttiimu okuva nga bitandika okuva mu fangoni paka ku kisaawe paka we byawedde bulungi tiwabadde lutalo era njagala okusooka okwebaza security team waliwo security team yali yeni esooka ogiveeko ne waliwo ba security abasirikale abapoliisi military uba be bapangisiza okulaba ng'ekivulo ekyo kibeera malidaadi saana abaana abo bakoze omulimu backstage nabaddeyo nze ffe twalese alien okuva mu mmotoka nga yakatuuka kubanga ku Lwomukaaga njatsoke tukizeeyo mabega ku Lwomukaaga drive ya Nkwakyo festival we yalina okubeerawo so ne twegolola bwantogo be muli Bufanyingo ne tugenda ku Fangoni nga tugenda ku drive of course bwe twatuuka alien mulwadde gano goge mazima alien omutwe ogumuluma alina omutwe ogumuluma gumuboba yaddala bambi era ffe twatuuka ku Fangoni ya performing nga gumuluma alien omutwe gwatandika okumuluma ku show ya Kibwatule nga 26 era wamulaba nti yalaga sigino ngalaga mbutufu yayimba natuka ne bapozinga namu ne bagamba amazima gali nti omusajja omutwe guganye nenga bo mayinti kibanda abeera kibanda yakomawo naddamu n'abakuba endongo so twagenda ku lunaku olw'omukaaga olwali olwa drive
enkuba netonnya nnyo Alien nga jali yebase jukira tickets ze Nkwacho Festival za fuluma lwa mukaaga za fuluma lwa mukaaga ng'ekivulu kyaddi kya Sunday so obuzibu bwali tetwagenda ku drive ku lwomukaaga enkuba yatonnya nga tetulina we tuyita era bana baliwo ku Fangoni nga bangi nga baagala drive so Alien n'atugamba mazima gali nti enkuba eganye naye drive tugenda gikola ku lunaku lwa Nkwacho kwennyini era twakedde twabikereza nkokola fedde tugenda tuleeta haliya yaffe ffe twabaddemu haliya kawundo tulina musajja waffe yabadde agivuga jobless billionaire ne tugireeta ne tuteekamu amafuta ne tujja ku Fangoni ffe ne tubeerawo so Alien n'avaayo yabadde ku digi yabadde ku piki ne tukwata after videos obwo ffe Alien n'atukulembera olutabaalo ne tulutandika ne twambuka Kizungu emmotoka nga kweziri kyasinze okukola amawulire ekyasinze okukola amawulire Nkwacho Festival kyasinze okukola amawulire Nkwacho kujjula abantu badde balowooza tegenda kujjula osegera okubala balamu mwafunye abantu bameka mu Alan kali akantu kanene Alan kali akantu kanene nze zagenze okuwera saawa kwanze twatuuse ku Nkwacho nga tuvude ku drive twatuuse ku scene kwennyini nga ziringa saawa ndowooza zabadde saawa nga 6-7 awo nga tutuuse naye nga tetunayingira kati nga tuli bweru awo ba jobless billionaire aba bikaindi omugaggo omuto nga we tuli awo ne tugamba kyekiri munda mu butuufu nga Alani abantu tebali mu kujja kusameka sawa 6-7 nga abantu people not coming ne ngamba boy akantu kagenda tulya nganze mu mutima ekintu ekisinga okunkubya omutima nga saagala bambi akantu ako kanene Alani akantu kali singa wabadoka wakalabyeko akantu kawanvu wekati ate kagazibwe kati kati mbutuufu jukira abantu bo bakyayina mu kiri nti show ya champion gudo ya floppinga however much abantu babagamba nti show ya mwana nebo bakistickinga ku Alien bagamba nti show ya Alien skin yakola ki ya floppinga kati nekino babadde bakimayitize flop it is a must egenda kola ki egenda floppinga so twatuse wao Alien yena akola ki olwamaze drive yena akwate kubona addayo ku Fangoni okulaba nga yetereza alyoka akomewa ataggulewo omwaka fene tuberamu omwo bako kikelementi nga we bali awo omuzibu wajja yajja Julio the Caesar akulya security ya road Ibra Kabadia mu butufu ne tugamba akantu kagenda kutulya sawa zagenza okuwera emu awo mu butufu akantu nga tekannaba olimba sijja kulimba zagenza wera sawa emu nga akantu tekannaba nga mutufu abantu mwebali naye ng'okiraba nti abantu temuli ne tugamba katino kitulidde jobless nangamba chicken wana wantu walaba wana wantu gusirika busirisi abantu bagenda kujja ne mugamba jobless olimba ne ngamba abantu bagenda kujja gweberako bubezi ne ngamba boy tugenda kuswala zinabadde nsinga okutya kwe kuswala ekyo kituufu akantu akuteka bakujjula Alien abadde agenda kuswala Alien abadde talina kyasobola kuddamu kwogera wantu wonna osegera kubanga yeye yabagamba Nkwacho Festival yegenda okubalaga nti nkyali relevant ate nkyalina amaanyi ag'ekukunala nti ndi one man army ndi ani rule sikola ki sifugika jukira ate yatugamba agenda ku mulendongo mu December so kakati Alien bwe bagamba nti agenda ku mulendongo mu December nga n'oku mulendongo agenda jumula bubinga show ebadde flop ekyo kibeera kibi nnyo so zagenza okuwera saawa 2 Alani nga abantu batandika butandise okujja nga abantu batandika butandise okujja kati ng'obalaba batandise so fe twabadde mu baaka stage eyo ne Nashigulo ne tubeerayo ne tubeerayo wekizigo twabadde naye yennyo ne tubeerayo wekizigo yo n'abeerayo kakati zagenza okuwera saawa 4 nze nga ne baaka stage simanyi kigweri maaso zagenza okuwera saawa 4 jukira Alani olaka gwe tewanda byomanyi mubeera bize ku mirimu gy'abakama bammwe nze baatuyise full figure yaise timu yaba TikToker ababaddewo nnyo okulaba nga tupushinga Alien Skin music okuva gye yatandikira Alani nange nafunye omukisa nabaddeko ku stage awo nembuuza ku bawagizi baffe munnange nemba kuba kodi ziri za Natina Gwana Cap One everything is bullshit aya telemse ya Fidigade mena representing aya Mwezi Samuel Samson son of the Sun Kaleido Seima full figure antunulidde bwati nagamba omwana ono olowooza yavaawa ngatantegeera ngagamba bayireka nkubuli Alani nze ku Nkwacho Festival it was my first time okwata ku muzindaalo kubuli amaze va ku buno bwe tuwogererako okwata ku muzindaalo kugulya nti nonjogera sound yavaamu ali eri migundu it was my first time kakati ani yaguwadde full figure yagumpadde yeso sinagwa jobless billionaire juka jobless billionaire ye team MK era lwatuse ku stage yatandikire team MK ku ntiko
kuba ye MK project kati nange ne bampa mic nze nabadde owokubiri kakati nabadde saagala kuswala era bane munansonyiwa nabadde saagala kuswala kati nakotoa omuzindaalo nesoka nengufuwamu kati mukugufuwamu nkawulira ebimizindaalo nkawulira kati nabadde ngenda kuteeka waneno naye nengamba ngenda kuswala nga mutufu nga sawulira nga sawulira nga njagala mbere nga mpulira kati nga njagala at the same time mbere nga njogera wano at the same time nga mpulira wali eri nagenze nenteeka nengamba aizulu oba bawulira oba tebawulira wenategeredde nti bawulira kwe kugamba bannange tubaluke nemanya bawulira tubaluke kodi yange nze bwe ngamba nti tubaluke omuntu nandaga nti kodi agitegedde manyo ya following ebbanga era Allan ebyaddala boy ontaddeyo Allan abantu bantegedde boy kwanze naze ku stage abantu nga bagamba yoyo chicken osegera naye nga sinti nno TikTok yentaddeyo nedda YouTube Allan ebintu bya TikTok abantu abazinga tebabiraba abantu tebabiraba balaba bino era nze buli gwensanga mukuba ngamba chicken we like your interview with Allan we like your interview with Allan tewali agamba we like your videos on TikTok tebazagala so bakwasa omuzindaalo ne tubaluke ngamba tubaluka alien nga tanajja alien twamunonyeza abadde saawa ndowooza fireworks yasoose yakubye alien twadde tumuleeta era ndowooza nze video yange gye napostinze zikagirina yetuuse omukaaga guweze kati omukaaga gwabadde gubulayo dakiika 2 nga tuli mu mmotoka kakati drive wadde saa zadde mu mmotoka naye wabaddemu inze alien yajjidde emmotoka nga mulimu champion gudo ne babounce abalala ababiri kati ffe abatunonye baaka stage batunonye twabaddeko nze coach Kerementi omuzibu ajja yajja twabadde abantu bangi naye gaali yabadde nyingi yabadde yazze okunona alien naye nga basinga tebali ku tiimu babadde tebali ku tiimu nga omanyi nti laavu bamwagala bwagazi ne bagamba tugenda kunona kibanda so zaagenze okuwera saawa 4 nenva baaka stage nzije eno jjukira nkubulya wali saawa mu 2 awantu tewakanajjula saawa 4 muganda wange Allan nga toyina woyisa kigere ku saawa 4 ezekiro nga toyina woyisa kigere jjukira nze obudde ntambula nyiga essimu yange bwenti nemanya kati zine saawa 4 omuntu asojjinyakula n'abula essimu nebeera mu nsawo kasimu kange nkagala Allan nina ebizibu byange kana akasimu kange Allan bwe kangendako oba onzise nkakuuma buti bitolaba nti nkatadde na wane iPhone mikwano iPhone kange bwe kagenda Allan basigenda kaaba bukaabi so sawa zagenze okuwera nya abayimbi ne bajja ne bayimba naye omuntu yasinze okucyankalanya stage Allan ng'ovudde kwali ni kubanga olidde amasanyalaze weegali omuntu yasinze okucyankalanya stage mu bana abayimbi yabadde Bebe Cool my Jesus Christ Bebe Cool yakyankalanyiza stage kankuli amazima Bebe Cool bulijjo mulabira wala Bebe Cool namulabyeko namusemberedde nga twagala wasemberedde Bebe Cool namusemberedde nga ndi wano ng'ali awo lwakuba nti bo tebatumanyi ne boy Bebe Cool anyirira nze bulijjo bagamba nti mu bayimbi be Uganda baserebu nti abayimbi abanyirira ba B2C na ba Bebe Cool nga B2C bo bamanyi nenga Bebe Cool simusembererangako mama niga yasoose omanyi badde yakatuuka kamera zonna ne zirashinga nga zaagala ye osegera alina abasajja ba Uber abamutambulyako abalina agakofiira aganene nga bajja bagaziyeku mve natuka baaka stage gye twabadde ne Nashigulo Jobless billionaire kati jjukira ate Jobless ensonga lwaki nasemberedde Bebe Cool nti omusajja gwe nabadde naye Jobless ate musajja wa Bebe Cool nnyo era yasoose mu akafumito nkulaga gyontadde Allan yesuso mu akafumito namugamba musajja wange so Bebe Cool okugamba nti nakutegera nakuwa engalo nakuwa haga Jobless nakuwa kineno kyekiro mwana Jobless no listed nga kumanyi n'erinnya ne bakwanjula nange nga wendi awo ku kido na tebakwanjudde ate yanyanjudde yanyanjudde just neteekawo wetens teyanyanjudde nezina ng'embeera wali sivaawo Jobless wajja nenyimirirawo bwenti tuli ku kido nga wetegereza Bebe nemwetegereza yasoose n'asumula zino enviiri n'azita ne ziyika bwe ziti n'omwanadamu n'azikwata paafu bw'ati n'aziroolinga bw'ati n'azissaayo ne bakuba ekiyimba ekyasoose ne bamuwa mike
wabula tugenda kwogera ku sound sound yabadde ku Nkwacho Festival yabadde mufunyo mufunyo nnyo Bebe Kulu yazze ne bamuwa mic n'atuuka ku stage ya kyankalanyiza stage abantu ne balwaninga crazy kyabadde kiyimba kibannange olowooza n'ekiyimba sikyerabidde wabula ennyimba za dda biyimba bya dda biyimba bya dda alaka yemu ye performance gyakozesa ku Sheraton kuba nabaddeko ku Sheraton yayingidde kuliyimba nga lwadda ennyimba zabadde za dda ekasepiki nzijukira ng'eyamuyimbye sike kano kwali kudda kwa mukazi kwe kwaleeta ensonga za fitina ennyimba yayimbye ennyimba nga za dda yabakubye n'abakuba n'ekino ekiyimba kyekipya bakiyimba batya kigalanyanyanyamina badman look itane eyes on me zamfamu mirimani natidu ninanimani natidu mirimani nati sikamayika yimba kaluzungu n'abanange baddamu bana bamanyi oluzungu ala nizenze kata kamanyi abantu nga bayimba ng'ennyimba baziddamu nengamba boyo niga nga ina backstage tova kwani backstage ekyambesiza mu backstage nga ninda alien nabadde njagala video ate saakute ekyewuunyisa video gye nakute alien ng'ava mu motoka bwati tumuleete kubanga emmotoka ya alien mwe yajjidde teyatuuse ku kisaawe yakomye eri ng'ekabuusu gye twamunonye ne tujja nga tutambuza bigere si kabuusu eri waggulu ku bitaala wabula kirira wano wakati kati kale oba yena abeera wankulukuku ng'onaatera okutuuka ku kikubo ekivaayo ekigwa wali mu katale ke wankulukuku waliwo awo ekikubo ekiri awo emmotoka we baagitadde so ffe ne tujja twaze eggaali nga nnyingi kati Julia Caesar jjukira yakulya security ya road n'agamba bw'oba nga toli ku ttiimu vaako bw'oba nga toli ku ttiimu ya alien nga toli ku security team ala nize nabadde ne taaga nabadde VIP nga wenjagala wenyingira ono omusajja mwana alien waddala ate kyensinga okumwagala kuba bounce aba alien mwana bwe bakiraba nti no babeereddewo ebbanga nga gwoyo tebakuyinaako mbwa nze natuuse wali ne bagamba akike ni mumuwe taaga nga nze wenjagala wempita njagawe bulazi ka taaga oli muna mawulire wa alien kati mukwogera okwangu saasasudde Nkwacho Festival nayingiridde buweerere ate nga buli wenjagala nnyingirawo ne ku stage ndowooza lwakuba nti gwe babize ne ku stage nabaddeko live nagikwatidde ku stage waggulu nze wenategedde nti alien abantu abamwagala abeera abamanyi jjukira fango niwabeerawo abantu bangi twabadde ku drive nga Jobless Billionaire yavuga twatuuse katwe awo mubatundira spare alien naŋŋamba nabadde jjukira nga mpisiza omutwe mu ddinisa bwenti nga tukwata live alien naŋŋamba chicken gamba Jobless Billionaire musikemu we muti hali ya mugikyuse drive tugizaayo n'empunga ani agambye alien skin yakubide face to face yagambye chicken ova kukyogamba nti nomuvubuka linnya chicken gamba Jobless Billionaire jukujja Jobless yabadde avuga gamba Jobless Billionaire emmotoka mugikyuse haliya tugenda drive kugizaayo neŋŋamba ekitegezo n'omusajja abeerayo ng'atulaba ekitegeeza kubanga Alan omuntu okuyita erinnya nti Alan nga alien bwali boy kiba kyanjawulo nnyo mwana nze oyo nniga tewali agenda kumunzijjako gano nkubuulira mazima Alan tewali agenda kumunzijjako naye nga gwe kyobomanya ekintu kyabadde so massive omusajja twamunonye Julio n'agamba tali ku tiimu vaako ne batandika okusunsula neŋŋamba nange kabansunsule wandika sajja katono nnyama yaalwo naawe sisobola kuba bouncer ne baŋŋamba gwe jangu naawe chicken ja tugende nesiyeyo kamera yange ssebo ne tugenda era we twatuuse alien n'ava mu motoka ng'akubye ekikumba bulungi nnyo abadde ayambadde omujaketi gulinga guno ogwange naye gwe guli gwabadde gulimu ebipaapipaapi ng'ebyamagye yero ne bbulu ne tujja nga tumulikodinga bwe tuti ne tumulikodinga olwatuuse awo munda kati waliwo akavubuka akakoze ensobi jjukira ali mu show ya alien waali awo akavubuka ne kagamba bulijjo mmanyi alien skin wa kabi omuvubuka bwe yagambye nti bulijjo mmanyi alien skin wa kabi kumbe yono kati babawunsa ne bawulira ne bamugamba fuluma alien abagamba mumuleke ate kyewuunyisa omuvubuka yabaddeko ku gaadi nga tuyingira naye nga yakyogedde ekigambo bulijjo mmanyi alien skin wa kabi kumbe yono mumuleke
mumuleke so ne tumuyingiza guys ageze okuwera essaawa kwali yatubuuza sawa ziri mmeka sawa ziri mmeka ne tumugamba sawa ziri 5 ne dakiika 5:09 olwo tuli ku mulyango tuyingira 5 dakiika 5:09 nagamba basi bakuye fireworks yasoose nga tuli mu crowd wetu tumutwala baka stage yalinye ku stage ndoza zabade sawa nga mukaaga ne dakiika ndoza nga 13 juko kuba omuntu asookawo bamuita MC Shavix yasookawo n'asooka alangira ye MC wa Alien yasookawo n'abagamba yo gabuli jote musobola na muyita na mulanga ngabo manyi bibera ngabo na wano omuyimbi wo then Alien najja ku stage awe wabadde emizira abantu nga bafa Alan abantu nga bafa muganda wange Stickman mu Sudan yenga ayisamu kamera ye nabadde manyi Alien Alan ogenda kubeerayo ntasobodde tewasobodde nabadde ano ku papazi nade n'omusimbe misa kisema kula kubana ffe twali tuli mu kuba fireworks wano ku papazi misa yabadde ayinayo gundi yadde twabadde awo nga live band twabadde mu corporate session kakati Alien olwaze ku stage yabadde ayambadde empale saagitegedde obazo zibayita welo akaze bayita welo we yakubye empale ng'eyiika bwete omaze zibayita empale eziyiika ng'eyiika bayita empale yagigabye yabadde ayambadde empale ezi yabadde ayambadde empale akanuwa k'omunda n'empale nene welo zino eziyiika najijjako najigabira omwana naye omwana yasanyuse kati ndowooza ye empale agenda kugikwanirako abantu bannange mulenzi naye nange nabadde njagala era bwe yagambye bannange kwala ali naye wabadde ojagala nnyo nabadde njagala bayire bano abantu abasinga balowooza nti no ffe tubeera ali ntubeera naye bwe tutye naye wadde kufa ngo nitubeerayo Alien yajja n'atuula awo bw'atyo najja n'ababongako buli omu n'ababongako n'abagamba kyekiriwo ate kyemwagalako Alan Alien alinga ggwe gw'oba oyogera n'omuntu olina respect gy'oteekawo nti omuntu oyogera naye ng'omutunula mu maaso ne Alien bw'ali bwe muba muwogera akutunulira mu maaso bw'ati nagamba Chicken badde ogamba ki talina zalawo nti atunule ebbali yayogera osegera nga ggwe kuba nawe boyogera n'omuntu nkaliriza bw'oti so twakikubye muganda wange kyabadde massive baperformance abayimbi bangi Dax Katero ya performance oya kyankalanyiza nnyo stage Bebe Kuli ya performance Namukwaya ya performance Namukwaya mumanyi gundi Ronald Mayinja yakubye Namukwaya nga 3 mu December jangu tulye enkwacho abantu ne bakuba endulu ate kankubulire omanyi kino yo gaaya alabika yasinga okuba obulango obuli obuwangaala ebbanga oyo musajja twakula tuwulira mu Lusaka omwaka tugweregaba nze nga mmanyi kayimba kumbe kali kalango yakubye Namukwaya nga yingira yakubye Namukwaya crowd yona n'ekyankalana ate Ronald Mayinja n'abantu bagala namukyusa linnya Namukwaya nga 3 mu December awo Alien nassaawo jangu tulye enkwacho abantu balaluka lwakuba nti ate Alien olwaze ku stage abayimbi aba performance naye so kompelisi yabalinzi abayimbi aba performance kwabaddeko Dax Katero Ronald Mayinja Big Size Bebe Cool Ziza Bafana ya performance ne Ziza Bafana bamukoze bubi nnyo sound ya mucyankalanyiza kubanga Ziza Bafana oyo gwolaba amanyi kye bayita instruments bwobanga oludde nga omufollowinga era lezo no drums azikuba amanyi kye bayita instrument Ziza Bafana yasose n'agana olinya ku stage ne bamutwalya mic n'agikwata mbwati n'atandika ya Ziza Bafana yate menadas nga omanyi watandika introduction menadas nabagamba mumpe mic endala nagamba mumpe mic endala ne bamuwa endala nga nze mulaba kuba nabadde waggulu ne bamuwa endala natandika menadas televise yafidigade menadas biri nga asitesinga bwati nanduza nafunako egenda okusobola n'agijjako n'agisawalina n'alinya ku stage n'abakuwa n'abyabya naye ate sound n'avaako abakazi muyimbi kya performance abakazi babadde ba upcoming abasinga bennalabye jukira show yabadde yaba TikTok na ba upcoming gano goge mazima ne gundi yayimbye Do you want me oh no Eva, teach me oh no do you feel me oh no is it a touch of kozo mulilo you feel me oh no nedda tugende maso yayimbye Waikibenda yayimbye bambi yakubye waliwo bano balu ba TikTok waliwo kano kagayi ka dansa bambi ate omudi saamulabye
tomudisaamula bigogo emazima kubanze nabadde back stage abasinga nawulidde abamasanyalaze bokka abasinga be nawulidde kubanga nabadde envaayo bwenti nezija nembalaba Biswanka teyayimbye naye nabadde ndowooza Biswanka agenda kuyimba nabadde ndowooza ajja kuyimba naye munaye teyazze wabaddewo paka show bagigadde nabaddewo paka bwe twatute alien ewuwe ewaka so Biswanka teyayimbye nabadde manyage no omuvubuka bamuyita obaani Wini wa mami teyabaddewo era nabadde ku live nga buli muntu ambuuza Wini wa mami ti Wini wa mami aliwa kati nze waliwo omuvubuka bamuyita oba batya tumwogereko alani tumuleke waliwo musajja wange ono wagundi kiringa bongo kiyikayika oyo bamuyita Chief Medi mwagala nnyo mina baby alina obupale bwayambala babuyita buwancamino era yakugamba nti kana akapale bakayita wancamino akwata empale ze n'azitema Chief Edi woba ondaba noonyaako mwagala nnyo Chief Medi omulaba omanyiza kye namwagalako nga yakaja ate kisinga okuneewuunyisa nawulira grenade official ngali ku Fangoni ng'agamba nti Chief Medi basajja bayimbi bamaanyi kugamba nga grenade amuwa respect nga grenade alaga nti ate Chief Medi basajja bakubidde ddala ani musajja wange ono alien skin bambi yankoledde shennungi sasobodde kubaayo naye yayingidde kulimba ki awa chance buli muntu yayingidde kulimba ki yayingidde kabadde batwazaliwa ajukirayo alien tajira kayimba batekayo mento ye nakubayo kayiika bukamu fe twazalibwa kubalumya mitwe oba ndabise oba mbaleke patendeka mama osegera then olumala nasulayo naye nga alina DJ bamuyita DJ hashtag yasinga yamukola in fact hashtag babadde bagenda namugoba kale ndoza kuba kusaaga era kwabadde kusaaga naye twogere ku sound alien gundi Alan sound yabadde mufu bani abakoze ku sound yabadde mufu sategedde bantu bategese sound ba sound engineers abakoze ku show alien mwakozeemo bubi ganogo ge mazima stage yabadde nungi ngeri talatibu nga mugongo gwambwa kubanga twabaddeko bangi naye sound alien yatuse nakwata microphone n'agamba alien yatusa nakwata microphone tukako neddako nekutukako neddako nga alien mugamba kiki what is wrong with the sound so anyway happy new year na Fangon ekintu kyatambulira bulungi nnyo kyabadde malida munamawulire chicken by the way waliwo musiime musajjawo bamusiimye Kasirye Adams Kasirye ani yamusiimye alien yamwadde alien bwaba agaba ebiseera ebisinga tagabira mu kamera alabi kuba yamuyise yabadde waawo Kasirye yabaddewo ku live akola live bantu bangi ababaddewo bafawo nsoja ne Kabata yabaddewo ng'akwata live nange nabaddewo All Access yabaddewo Be Kind yabaddewo Jobless bangi kati alien n'agamba Kasirye jangu n'amugamba Kasirye oli musajja wa ddala yamuwadde sekeri yamuwadde dakiika zeezi namugamba Kasirye oli musajja wa ddala so era Kasirye musiime y'omu ku basajja abasiime wow yeah okay ebimu ku bintu ebiwunzise TikTok wano nga tumaliriza omwaka nyangu Alan ensinzibwa ensi esobola okukuba embooko nga tewali muntu n'ogu akutteko nengansi era bino ebigambo bye tukozesa ku social media biraba that's why nze netondedde abanyankole bambi bansonyiwe kubanga time ojja kutuuka ng'omunyankole ye woofiisi ye mwe nnina okuyita naye nga tenamwogera Alan ensi ekuba Alan ensi enkubye naye njize CRUZ exclusive gwe mkutu sagala kubanga atensuka kwa bali ne chicken mufolenge ku TikTok chicken Instagram kwoli sibisobola nawe genda yo Instagram sibisobola Alan nate ulira ogenda bisobola week ejja njagalo je wano ngoina Instagram account ngoina Twitter ngolina Facebook promise me bugulewo gojabala banga bavaano nga bajja bagoberera you enjoy the social media platforms ogenda zinyumirwa ogulawo ki Instagram Facebook zigulawo page ala page sibimanyu babyo njambe kulaga gulawo Instagram account ogulawo Facebook page ogulawo ne Twitter ogenda nyumirwa kyebayita omuzannyo gwa blogging ogenda gunyumirwa alhamdulillah njagala week ejja ngambira ga abantu ku ngenda bikola nti chicken mutigule mu chicken tojja kwejjusa kyenyizo njagala guno mwaka gugwerako nga you one of the big bloggers alhamdulillah
CRUZ exclusive gwe mkutu but ne chicken thank you so much my brother amanya ga mtufu gwani nze Anthony Katongole ni musajja wante ente ya gundi ente ya waliwo ente bbiri waliwo ekikere n'ente n'engobe kati nze ndi wa kikere okay CRUZ exclusive weba nyo bali dala see you era weekend oba kyonna kyonna kinaba kizeewo nga tukoma but he's always here chicken gwayagala okunyumira chicken nga tunyumyamu emboozi za TikTok kyekitambula ku TikTok n'emboozi endala bwe zityo tova ku mukutu guno CRUZ exclusive gwe mukutu ALLANCRUZ gemanya kimu abaddeko bulungi nnyo awamu ne Sharif for now sebe bulungi mwera